Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Wawuliranga omwana nyini oba yaliwo neighbor nedda mu kitanda nengenda mu kitanda nga tewali olumu nga mulya mu nsawo gye nteeka ku mugongo mu nyumba nga temuli mwana wabula nga olya eddoboozi lya mwana omwana n'atandika okuva mu mugongo gwa maama we ng'agwa ewatakoma ng'omulaba agenda akaaba maama ng'akaaba nga ngamba tuyambe n'omwana ng'akaaba gy'alaga atyayo asobola omwana okugwa eddakiika ezisukka 40 era mu kusisimuka bwenti nsisimuka omwana akyagwa nzukuka ntuuyanye kati okutuyana kuno kwajjanga omwana atandise okugwa ewatakoma era nekunu nasisimuka ntuuyanye wabula kwolwo natya nnyo kugira bwenti omwana simulaba endowooza oba nalonze musambwa nenkwata ekkubo nengenda ku Entebbe Road kutuuka maka mwe natwala Nalwoga ne muwala we kifaananyi kye nalabawo kyantiisaamu nasanga bafundi bazimbi bali mu kukyusa structure yanju ku luno byajja 3 era ku ssaawa 9 ng'omwana akaabira mu kinaabiro nga mulaba agwa takoma ng'omukazi akaaba amaziga gava musaayi ekyasinga okumala enviiri ku mutwe nga bw'otunula ku siiringi omukyalo omulaba lekanika naawe okumulaba nga bwe nkutunuulidde ng'omulaba kuki ku siiringi kasitangezaako neneebaka kya bugazi bwenti nga mulaba n'amaaso gange ku siiringi era ng'atonyeza musaayi wabula nga ndaba guntonnyako kubanga ali ku siiringi ng'omusaayi ogwo ndaba amatonde gajja gantonnyako bugenda okukya oba okwetunako nga sirina akasayinaka mbalamusizzaako mwena gye musinzira okutulaba mwebale nnyo kutuwagira emyezi ng'ena kwetaano egiyise omusajja gw'olaba wano takyebaka ekita kyamwebasa y'ensonga emuleese asula agugumuka mpaka lwe yantuuseeko wano omusajja ono emboozi ebadde mpanvu naye ngitemye entandikire ewali ekinyusi ono Bulooka yali Bulooka w'amayumba bwe yava mu bwa Bulooka bw'amayumba n'atandika okukola bwa Bulooka bw'abawusigaalo ng'aleeta abawala okubajja mu kyalo eyo n'abaleeta muno mu Kampala annyonnyola engeri omulimu gye yagutandika ne gye gumutuusizza kakati mu bwa Bulooka bw'abawusigaalo eyo gye yaleetera omuwala omu nga yamuleeta mu maka g'omugagga omu ku luguudo lw'Entebbe omuwala oyo yamuleeta era ne bamukkiriza mu maka ago ng'alina n'omwana we omuto ow'emyaka 2 amazima ekyaleese senior Bulooka ono wano anoonya ali mu lutalo lwa kunoonya omukozi gwe yatwala mu maka agamu ku luguudo lw'Entebbe awo nga waakava ekitende yamutwalayo n'omwana we abanoonya tabalaba ate ng'ebirooto bimuli bubi saako abantu bavaamu emisaayi obudde bw'ekiro takyebaka omulamwa gwa kunoonya muwala ono tumanye wa gy'ali kaakati okuva lwe yamutuusa mu maka amaka yazzeeyo okunoonya omuwala nga taliiyo naye ekyasinze omutwalayo bye birooto byafuna eby'emizimu egimumazeeko emirembe egimumaziza emyezi emena nga takyebaka bintu bikaaba mu nnyumba saako n'okulaba abantu abatambula ku siiringi buli lwatunula waggulu n'ebirooto eby'entiisa y'emboozi gye tuzzeemu olunaku olwaleero ebyemabega byonna mbifunzizza kuba yabinnyonnyodde yatandika atyo bwa Bulooka yabuyingira atya naye njagadde concentration yaffe ebeere wano ku kizibu ekyamuleese kale katubeere nga tutandika yeze Saalongo kankaka Peter njagala okwanjulira abantu bano nti senior Bulooka ono gwe mulaba alina ekizibu yakijja mu bwa Bulooka ekizibu kino tekyava ku mayumba kubanga ebyamayumba byali bimutambulira kale gye buzire tebutalaze teekayo amatu owulirize senior Bulooka ono takyebaka embeera emutuusizza mpaka lwadduse paka wano wali Bulooka ng'ofunira abantu mayumba then n'otandika okufuna abakozi bawaka kati nemba Bulooka w'abantu ekyo kyakutambulira nakyo tekyali kibi n'akatono wabula ate kyekintuusiza mu kaseera kano kubanga sikyebaka omwami Mugerwa Sande muyite senior Bulooka natandise okuba nti nafunira abantu amayumba olumaze agakayongereko natandika okufuna abakozi bawaka bayite ba Housemaid Housemaid bano bo abafunanga otya kuba amayumba g'omanyi omuntu azimba ogabe bakuyitanga abagagga okubafunira abanagabeeramu olwo n'ababa batambula abanoonya bo abafunanga otya bano ba Housemaid
bwe ntandika emboozi eyo mpulira ba maids nabafunanga era nembafuna ate nekintambulira bulungi nnyo naye n'okutuuka okola pulogulaamu yeeno ekyamazima nga sikyebaka nabadde nga maze ebbanga nga sikyasobola kwebaka mu kubeera nga seebaka nga neebuzabuza ku YouTube neebuzabuza ku TikTok neenza ku Facebook paka lwe nagudde ku pulogulaamu yo nawe nagisinkanye nga mulimu bw'oyambira abantu abali mu mbeera newankubadde tetuuka ate kuyanga ejendebu kalika njagala kubuuza kusalawo okujja wano nga sikyebaka olw'aba bulooka bwe natandika okukola obwa bulooka bw'abantu kyekyandeetedde okuba nga sikyebaka n'okuba nga ndi wano essaawa ze kati kambuuze omuntu muguli omulimo gw'obwa bulooka okumufunira omukozi kyo kuba oŋŋambye gw'ogwo omulimu gwakukolera okusinga n'ogw'amayumba guwa gufunangamu otya kati nga bwe nkulaze nti obukodyo nali mbuyize mu mayumba bw'ofuna ssente saidi zombi ku mupangisa ne landlord oba landlady neeno obukodyo najja nabo nga nsobola okufuna obudde bwange neŋŋenda nenkubisa ebipande nembitimba ku bisenge ku miti gy'amasanyalaze ebinoonyeza abantu abakozi nenteekako enamba ng'esimu wakubanga ebipande yesebo kwegafe abanoonya abakozi n'abanoonya emirimu ng'okuba essimu era mu ssimu ezo nafunatera okulaba ebintu ebibatera okukuba ku mabipande are you looking for a job biki ebyo ffe tubikola mu mbeera eya marketing kati oyo yali mbwetaavu akuba nafuna amasimu muganda wange mu kiseera ekyo agabaagala emirimu n'agabaagala abakozi bonna nga amasimu ngafuna nimba nga nfunira ddala abantu naye obuzibu nabufunanga ate ng'abaagala abakozi bangi wabula nga abakozi batono abakozi bano bo wali obajjawa nga kineetagisa okugenda mbyalo nenkampingayo b'ennaku zange nga 3 nempita mbatuuze nembabuuzaako nenoonya amakaaga nenkola nga omanyi nti nali nasomako nga nsobola okubaako bwenfuna information nti wali waliwo omuwala yazaala omwana atali ku lujja wali omwana yalemereddwa okufuna school fees gyali oli omwana embeera bwetyo kati nga ntuukirira abazadde abo nembannyonnyola nebategeera ensonga nembaga abaana nsobola batwala e Kampala embafunira akalimo mwezi negwako naba nga afuna kankubuuze okufuna abakozi b'ewaka bano kubanga wafunanga amayumba biki n'otwalamu abantu bo bano otandise okugenda mu kyalo kuba nze nkyanoonya ssente ebikujja mu mayumba ate ngende mu bakozi abakozi baba baavu baba baana bato babeera baavu kati kuba abantu batuuka okuyitira senior bulooka oba ofukifunyemu batuuka ne bampita bulooka w'abantu senior bulooka kali mukyalo abaana bano bajjangayo batya abaana bo nagendanga mu kyalo nga njogera bulungi n'omuzadde ne mugamba omwana tugamufunira omulimu naye nange amafuta gentaddemu okujja eno nange gwe mulimu gwenkola ki gwenkola nfunyayo konfunidde oluusi nakufunira 3 oluusi nakufunira 2 kakati ate nga nze mbageininga n'omugagga ate nze mbageininga n'omwana agenda okukola ensijja nenkufuna nekugamba omukozi gwenina wa 15,000 nenzayo neŋŋamba omukozi gwenfunye nti omulimu gwenkufunidde gwa 10,000 wabula omugagga mugambye 15 gwe buli mwezi emitwalo gyange 5 njagala okikkiriza abasinga nga bakikkiriza kubanga abambwetaavu bano abakozi b'ewaka bamulusi baba 8 10 kati 15 bagaggagaggawo kugamba nakikolanga mu mbeera nti nsigala nfuna essente ku muntu ono gwentutte mwezi ku mwezi nga kiri kye waŋŋambye ku mayumba osobola okufuna ennyumba omugagga n'agamba yagizimba nti 15 bw'onoofuna kizo 18 n'olyako kati wakitwala ne mu bakozi bakozi ababawaka jjukira abamu omujja waka nga talina ssimu kati ng'olina okubala omwezi nti guweddeko n'oyitayo n'otatuuka butereevu waka kuba wayinza okukolowoleza ekirala kati omwana maama we yakuwangayo akasente oluusi oba mukuwadde ofunire omwana wo omulimu kati n'oteesa n'omugagga naye ne mugamba mukozi gwena 12,000 n'omanya nti no 12,000 naye omukozi tukkiriziganyizza 8,000 erinakitegedde kati ojjukira omukozi omundeetedde nze bw'omundeetera wano ewaka n'oŋŋamba omukozi asasulwa 12 ate gwe omukozi wamugambye 8 gwe ssente zo zifuna otya bwe bw'omuwa 12 egyo
nze nkeera nga tusisinkana nga mpe n'ajange ate muzisinkana wange akola wange anti jjukira nkugambye bw'aba talina simu wakiri mukuuma ku mudaala kwagula emmere kuba tuba twakiteesaako nze naye bwe omugjayo muteesa ojja kumpanga akange so bw'aba talina simu oba omanyi nti ngenda wali ku mudaala nengenda okuliraana ewakaawe kakati ate naawe gwe naleetedde omukozi nonga munnange nange gwe mulimu gwenkola olina okusasula ka allowance ku transport nakusimbulayo 5 nakusimbula 3 kuganomaiza ng'omuntu omuliddeko akasente nga tobye naye ng'ofunya akasente mu biseera bye wakola obwa bulooka bwa gundi nga tunaba kujja ku lwaleero mu Kampala obadde wakasaplayingamu abakozi nga bameka bwe ntunula abakozi mbadde mbakozi nga 57 ba bulooka kati katukivale nti buli omu bamukusasulira emitwalo 5 oba transport oba oli maama yakuwaayo 3 oli aka transport ate naye bwaba wa 10 wabagamba 12 kitegeeza abantu 5 osobola bafunako emitwalo 4 ng'obadde okola akasente mbadde nkola era kya mukisa nti nange nasobola okuzimbawo akayumba kange katonotono nga omanyi entandikwa enzaani anoonya emirimu nejjubula akayumba nengula poloti nenzimba akayumba naye emyaka gy'omaze 8 wagambye watandika 2014 paka ku kizibu kino kyofunye nga ggwako kati tuli 2023 osaplayinza abakozi kambuuze abakozi bano be mutwala ewaka bano bojja eri n'omundeetera singa agaana okuwa okusasula tekitera kubaawo kuba nsigala mpulizigana n'omuzadde n'omwana ono mirundi egisinga omwana ono bwe bamusasula emyezi gye ng'ebiri 3 agula n'akasimu aba abadde takayina katutandika okuwuliziganya nkuuma nnyo obuntu bulamu n'omuntu ono kuba ye kapito yange ate batugamba mutubbira abakozi omuleeta ate n'omala n'omubba n'omutwala ewalala ekyo kibaawo olw'embeera nti waliwo abakozi abatali beerufu n'oba n'omuntu nga mukozi wakane n'omuyisanga ekisolo kwiga omuntu oyo bwankubira akasimu nti embeera ewano sigitegeera nyinza obutakayana nnyo si kumubbayo n'omugondezaamu obulamu n'omutwala tewayinza okusingakawo kubanga ate guba mulimu mupya nekusaidi yange nekusaidi era abaddamu ne bakuwaka commission bafuna commission kuva omugagga ate noono tuba munteesiganya mpya kwegamba nensigala nga ntambula bwene omanyi abatulaba senior block ono yatandikira mu mayumba n'amalanga bulooka w'abantu akwatira abantu abakozi n'amuleeta mu makaago n'okola akunnyonnyodde bulungi abadde akifunamu ayinza okufunayo ka commission ate n'omukozi bw'amwongeza be bamanyi gye beesisinkana abamu ndowooza babeera n'obusimu ne bagira naye yafunye ekizibu era takyebakirako ddala akati emboozi awo wegenda okusimbuka obubaka buno bwe tugenda okuddako mbuweereza omuntu oyo gwe yawa omwana mufuukidde ekizibu njagala muteekeyo amatu n'oli bw'aba amanyi ennamba y'essimu gye ntaddeko awo si ya bulooka wabula simu ey'omukutu guno bw'obanga olina obubaka buno buyinza otuliidinga ku kigenda omuyamba osobola okubuyituyitirako n'otubuulira olwo ofunye omulimu kaakati embeerayo obuzibu bwonna ebintu byonna bitandika okwonooneka munnange sijja kulimba obulamu okukyuka tekitwala bbanga ddene ebintu byankyukira nga sikina mu mukono nga sina kye nkimanyiiko era embeera yali etambula bulungi nnyo ddala mba ndi awo ne babulooka bannaffe otera okutuula mbu omusajja najja kati njogera mbu kuba naye sinamulaba najja mu mmotoka nga ya bbeeyi ng'anoonya nze kibamugambye ntera okutuulako awo ne saaliwo mu kaseera komawo bwe najja era tebankubira bukubizi nkomawo nga bwe tunyumya mu lwali awo ne banno ne banga waliwo omunene azze ng'anoonya senior bulooka tumugamba kyekki ayagala tatugambye ayagala senior bulooka neera ng'abalekedde ennamba y'essimu nga nkubira mwami omwami nga tuwuliziganya nga ŋŋenda mu maka ge gali ku lw'entebe awo nga wakava ekitende nga ntuukawo saayingira mu nju siikulimbe ng'ekyamazima nsisinkana musajja ng'omusajja alabika bulungi era ng'alaga nti sente azirina nantegeeza nti yakava ebweru tabadde mu kitundu nantegeeza ayagala omukozi neŋŋamba kakubi kisalidde mu ntamu neŋŋamba leero nga gwe nasanze abadde w'amaanyi musajja naŋŋamba njagala omukozi
bwe nalaba emmotoka ne ntulira n'omusajja n'amakanga nga tunuuliye ebweru ne ŋŋamba kaneeyubulire muono Bulooka bwe mutyo leero nazze kukola omusajja n'aŋŋamba ayagala omukozi w'ewaka gw'asobola okubeera naye n'ambuulira ebisaanyizo by'omukozi yenna nga bw'amwetaaga. Ebisaanyizo yakuwa bisaanyizo ki? Yaŋŋamba ayagala omuwala ng'akuzeekuzeemu ng'asobola okuba ng'ayogera ku luzungu yasomako olw'ensonga akyaza ku bagenyi abamanyi abatamanyi Luganda ng'ate beetaaga communicating n'ono ate ng'agala omuntu akuzeekuzeemu atatya bweru nti ne waba akomyewo kiro ng'ava mu mirimu gye asobola okujja n'amugulira asobola okulabirira ebyewaka byonna mu mbeera eyo. Ne ŋŋamba nja kumufuna gy'emirimu gyange nze senior Bulooka ayinza kumufuna ne mugamba ne munnange abakozi benfuna baba bakasenteko ne mugamba abakozi benfuna tujja kufuna emitwalo 2 nkufunira omuntu ajja mu kifaananyi ekikola ki emitwalo 2 gyali gyaki? Emitwalo 2 gye wali okoleranga gye nali nkoleranga Bulooka yesebo kutegedde bulungi. munnange omusajja teyagaana nangamba gusooka omuleete tujja kukola ki tujja kulaba sente si kizibu era tiyali olwo nampa emitwalo 3 eddakiika eyo zakufuna bufunyi kyankya nangamba kati genda okole omulimu gwo ne tugenda kufuna sente nengamba kino olubu tukyero okyanga bigaana era okikwasizza okubye kasente akawamu nenkeera nenjirinnya Kiboga nengenda ng'olwokuba nali nkinamu experience saabulwawo nnyo nkeera ssaawa nga 4 za kumakya nga mukubira essimu kye mukama wange nina abaana benfunye 3 nina waliwo 14 waliwo 17 waliwo naali mu 22 naye yalina n'omwana ate wangambye waga mukulukulumu eky'omwana tetwakyogeddeko nangamba tonkoze bulungi senior Bulooka singa nakulaba dda singa natuuka nadda gyendaga nangamba oyo yennyini alina omwana si kizibu kyange ennyumba nnene emmere weeri n'embwa zirya bwewagenda mu ekiboga wafuna abakozi 3 yesebo naye nga yayagalako mukulu gwe yasiima kuba namubuulira ekifaananyi kyenfunye sofa ono yasiimako n'ow'omwana ow'omwana yali n'omwana nakyewuunya nnyo era nga abakozi bulijjo ekibansinga okunnemesa baba n'abaana tebalina babaleka naye ono bwe namugamba ono alina omwana ali myaka yakkiriza omukozi n'omwana yasanyuka na busanyusi nangamba obwomu buwubaaza bwe tunaaba tuwezeeko family at least tunaaba tuwinewo ki oyo yennyini gwe neetaaga oba oleeta nga nzikanya na mukozi era ng'enkola yaffe eya bulijjo nga ngenda waabwe nga bampa mukozi yogayoga ku lw'entebe nga mutuusaawo waka sente mekazi agenda okuwona omwana omusajja ne mugamba omuntu ono w'omwana ayagala ng'ejendeesa ng'alina omwana ate omwana yeetaaga obuyambi na biki naye waka wano lwalese muwe emitwalo 18 akolera omulimu nga teyeesise akolera omulimu n'omutima gumu mufunye emitwalo 18 sajja nangamba jamuwe emitwalo 15 omwana ne mugamba omulimu gwe nkutwalako si mubi bagenda kuwa emitwalo 12 gwe bakuwa 15 yo watesa naye 15 omugagga yesebo yo omuwala n'omuwa mmeka 12 nga gyagenda okukolera okutegedde nakkiriza bulungi omuwala n'omugagga nakkiriza ntumalira 15 kwolwo lwensooka n'okuyingira mu nju omuwala wamuleeta ne tutuuka ku geeti batuggulire ntusinkana omugagga mu nnyumba nga bw'otunula mu nnyumba eri okkiriza omugagga ono yakkiriza omuwala ono ajje abeere mu nnyumba ye ng'alinamu omwana tekina buzibu kuba yagamba wabanga omuwala eky'omwana kye kiyinza omulemesa naye nga yali myaka gye twagala ajja eky'omwana si kizibu nina boys quarters nsobola okuba quarters kwe babeera wama ekya boys quarter kubanga ndaba mu nnyumba yange ate gyemu akaana ate ye bwatuuka mu makaago tewalabamu ye teyalina baana oba mukazi oba ki kyamazima twalwawo nakulwawo era nga okusiza mu ruumu mwe twatuukira nga si kyangu kumanya oba waliwo abantu oba tewali kuba twatuukira mu ruumu eri nga kumanyi ebyekigagga etwabatuisa kabalukoni awo netwambuka waliwo asikaali netutuula eyo n'omugagga kati nga si kyangu kumanya nti oba waliyo ekirungu wali abaana oba tewali tetwasobola kukimanya nga tumaliriza na mugagga
ng'akwata emitwalo 18 mu kifo kyabiri yampa 18 ebyange nga Bulooka senior Bulooka nanneebaza nangamba weebale n'akwata anti yali akuwadde 3 nali manya yali akuwadde 3 awo mwebala lumu mfuza mpa 2 mugumu ne mwebaza era nempulya bulungi munnange ne mukuba koodi bwe namulanga sente azirina nange ne ngamba nina okuyitira wano ne mugamba omuwala ono okubeera comfortable babewaka baleme mutawaanya biki bikyaleke nga abakoddeyo ka shopping kuba abadde abeera na mukadde lwaki tomusasula emyezi 3 omugagga ntakina muzibu emitwalo 18 egiwa 15 wamugo ngambe go yawo 15 n'omugamba musasule emyezi 3 n'abale emitwalo 45 nangamba nzikwase muwala nzikwase ozimuwe mugamba mukwase sente ze n'abale emitwalo 15 n'agimukwasa omuwala myezi 3 neyeebaza omuwala n'anzigirako 3 gyange emirundi 3 12 oba gibeera kumwenda bwe giwera omwenda naye nanneebaza ng'omuwala n'akwata omutwalo nampa emitwalo gyange 10 nemwagaliza okukola obulungi nemubuulira abagagga beeyisa bwe bati weekwate bulungi kubanga ekyo nali njudde nga nkola ki nga kyokola nemubuulira butya nemugaba nooze wapya omuntu gw'osisinka nti wakula naye manya nti anyiiga bw'okola ekisanyusa ajja kusanyuka bw'okola ekitamusanyusa ajja kunyiiga bw'anyiiga ate gwe tonyiiga kuba gwe omukozi kale ebigambo ng'ebyo munnange nga nsimbula bwe ntyo nga nzira waka ng'ogenda bibyo zitambyange olunaku lwali lutambudde si bubi nenyumirwa obulamu kwolwo ng'omuntu munnange nga nzira waka naye embeera eyongera okutabuka nga wayise emyezi 2 soko simbe wakati senior Bulooka ono omwami Sande abago bamanyi nga senior Bulooka embeera ono wetutuuse ngamba wetandika omutabukira naye yafuna omuwala ekiboga eyo n'amuleeta ajjayo akole yamutwala mu maka g'omugagga gali ku lw'entebe awo ng'ekitende nze nno mmanyiiwo naye saalyagadde kwatuukiriza kifo ekyo mpaka nga mutegedde ensonga naye nannyini kifo ekyo oba eyali nannyini oba eyeefuula nannyini w'ekifo ekyo tusaba nti bw'oba olabye akatambi kano manye nti nno tulina obulumi bwe tugenda okwogerako omanyi emyezi 2 emabega ebintu lwe bitandika okukwonoonekera amayinza olaga omulungi tezirwa teri kye nalimbalanga nnaku za mwezi olwensonga nkimanyi nga nina ne accountability ti omwezi bwe guggwako nina gundi mpitawo nsolooza nange